pulaani ey'okuvunza Bobi Wine ey'okusaanyaawo ekibiina kya NUP ekyagendera ddala mu maaso, era abaali badde nga ba agents abaasindikibwa okubeera nga pulaani eno bagitembeeta okusobola okubeera nga egguka, tebannaba munnanga kubeera nga bassa omukono, tebannaba engabo bagirumiza mannyo, era ababaka abakyakkiririza mu NUP n'omukulembeze waabwe Bobi Wine bagamba nti Mpuuga yali emabega wa kino, era ono yatadde ssente n'obwonge bwe bwonna mu mubaka lumu okubeera nti nno ayagala bakyuse bakole ennongoosereza mu kulondebwa okwa leader of opposition mu parliament. Bobi Wine ku sayidi eri naye ayise olukiiko olwaggulu mu NUP batuule babyeko bye bateesa. Teweerabira abannajjadda investment bano balina ettaka mu bifo ebisava ate ku ssente entono, balina poloti ku ssente entono, basobola okuzimbira ennyumba ejja mu nfunayo ku ssente entono ate nga ngumu nga nnungi eri ku pulaani. Basobola n'okuguza nnyumba eyaggwedde okuzimba, gw'alina ettaka lyo nga liri eyo. Kino nsiiba nkyogera, alina ettaka lyo nga liri eyo, lyonna gye liri tolitunda bw'oba toyagala kulitunda, oba bwe liba liremye okutunda teweevuma nti ettaka lyange lyagaana okutambula. Teekako buteesi enkulaakulana, teekako enkulaakulana, mulimireeko, muteekeko projects ezisobola okuvaamu essente, era gwe kubeera bukubizi mukulu Shafiik Kizza ajja kukuyambako osobole okubeera nga mukkaanya tuteekewo kino tuteekewo kiri, osobole okuba nga ettaka lyo lifunamu kusinga oddireko eyo weesange nga n'abasajja balitutte balisazeesazeemu dda poloti, weesanga nga bano abagula abasuubula ettaka balisazeemu estate nga neyalitunda tomumanyi oba mutoowo oba ani, kuba tekuli nkulaakulana yonna. Kale n'olw'ensonga eyo kwasaganya ettaka lyo nga oyita mu mukulu Kizza Shafiik, ennamba ze ziri awo owa Najjadda investment, musobole okubeera nga mubaako kye mutuukako. Anti bagamba obwavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya. Munnange eyo nga tuddeyo okutunula mu pulaani eya Mpuuga nga bwe batutegeeza ababaka ba NUP nti Mpuuga yali emabega w'ekyokujjawo ekyokulonda leader of opposition ng'alondebwa okuva mu kibiina kye gy'ava ng'ayagala parliament yebeera emulonda olwo akikooli kugamba mu nkola eyakifiiriza. Patrick Oshabe Nsamba ono nga mubaka wa Kassanda North mu parliament agamba nti eyali leader of opposition mu parliament Mathias Mpuuga Nsamba bino byonna yabirimu yabitaddemu amaanyi yakumamu omuliro, biiru eno efulumizibwe ebagibwe bulungi nnyo, egendereddwamu okubeera nga bakola ennongoosereza mu Parliament's Administration Act. Nsamba agamba nti Mpuuga ayagala kubeera nga awoolera kwoyo eyamuddira mu bigere Joel Ssenyonyi wamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olw'okumugoba mu ofiisi eno 2023. Jukira nti wiiki ewedde eno gye tewakakuba emabega Anita Among nga Speaker wa Parliament yawa olukusa Mityana South MP Richard Lumu yamuwa green light okubeera nga ayongerayo mu maaso kweno biiri bye gy'agamba egendereddwamu okubeera nga ekola ennongeesereza, era nga baagala mu biiri eno baagala leader of opposition abeere nga alondebwa ba opposition MPs bonna, so si kuba nti alondebwa ekibiina ekikulemberamu opposition oba ekiba kisinze ababaka abangi mu parliament mu opposition. Kati Nsamba agamba nti Mpuuga
okumugoba ku bwa leader of opposition jukira nti tebaamugoba wabula nti okusinziira ku NUP constitution yayo egamba bwetyo nti ono abeerako emyaka 2.5 office ne bateekamu omulala. Kakati ye munne ng'akirabanga okumugoba nti baamugoba jukira nti waaliwo enteesaganya nga Bamayiga bagezaako kubeera nga bamatiza Bobi Wine nedda mulekeeko abeereko ku bwa leader of opposition kubanga emukulembeze waabwe baali bafrontinze nga balaba kariya ye awo ebeera efuna omuzinzi kuba ekifo ky'amaanyi. Kati Mpuuga naye akirabanga kino omukise gwe yali atuuseeko era ndowooza kifo kye yali abaddeko eky'amaanyi kyataligenda kuddamu kuwunyirizaako. Kati yalaba nti yali atuuse ku kifo ekyo wayinza okusinziira okubuuka ng'azimba political empire ye era ng'alwana okulaba ng'asigalawo ekintu ekitaasoboka. Kakati ebigendererwa bye okusinziira ku Nsamba agamba nti ebigendererwa bya Mpuuga awo munnange byatemwako amagulu nga tebinaba kubeera nga bimachuwaringa kwegamba nga aggusa ebigendererwa bye emyaka egy'ebiri yali kwegamba atandika butandisi nga alaba sega bamwongera emyaka emirala 2.5 ajja kuba at least afunyemu ku mbavu akozeseza ekifo ekyo ekya leader of opposition kati kimujjamu kyamuyisa bubi nnyo era ndowooza kwe kulaba nga adduka genda Mengo musajja bumugambe mbeere waabo. Kakati Nsamba era bw'atyo n'atetegeeza natuga nti lumu ono bwe mumulaba y'omu ku abo ababaka mu opposition nga ebikolwa byabwe tebiinaamu ngeri gye biyambamu opposition oba okuzimbamu opposition okoleko gisatulula obusattuluzi kwegamba ono kyekifaananyi ekituufu kye mulina okubeera nga mulabiramu ensolima. Bwani gwakolera naye ensolima era nga yeewuunya omuntu okubeera nga alwana nnyo wagwa wali badde osuubira okubeera nga alwana okubeera nga atwala obuyinza kabukyusa eggwanga oba okununula eggwanga lino ate n'amala obudde bungi nnyo nga amaanyi ge agasinga obungi kubanga gwe nayo kitunuliremu ti omuntu gw'omuli naye mu opposition alwana yali badde alwanyisa ebikolwa by'ekibiina kya NRM ne Museveni essaawa eno ate amaanyi ge agasinga obungi agamalidde ku opposition kulwanyisa opposition nga weebuuza afaaki kiba kirabulwa n'omuto nti ono muganda wange gwakolera era y'oyo gwomumanyi obulungi. Kakati olwo n'atutegeeza nti munnange ennongoosereza zino zigendereddwamu kutagetinga Ssennyonyi kubanga jjukira nti ono abadde nga awakanya pulaani zonna mu palamenti ezireeterebwa obukulembeze mu palamenti era nga zigendereddwamu zonna kasazibaamu akakwate mu kubeera nti nno zigendereddwamu kwonoona ssente zaamu wa musolo Joel Ssennyonyi abadde nga abiwakanya ng'agamba nti ssente z'omusolo tezirina kubeera nga bonnange ate ziganyulwa abantu buntu bo bali abasajja bayisaawo ssente ne balya bo bano babeera eno batuwe tulye mutuleke nammwe tulye bukibaliko okukosa n'okubeera nga yawakanya na kino ekiriwo ekya palamenti okubeera nga egenda etula mu regions ez'enjawulo jjukira nti yonna akasente kaba kakola ki kaba kagwa nti bano bajja ne babamatiza nedda tugenda kumaliriza bizibu by'abantu tutwale palamenti tugibasembereze. Naye omuntu omu yagamba yali Imam Kasozi nti olutalo olw'eruweeru Museveni yalutwala n'aluteekayo yatukwata olutalo n'alutwala eruweeru nga yeerimbiza mu kununula eggwanga era ab'eruweeru ne bafa n'okutuusa kati abantu babeera balima mu nsuku basangamu amazigumba g'abafu nga bw'ona ogenda okulima ogenda okulaba ng'otema kawanga ogenda okulaba ng'otema gumba lya kisambi eruweero bikyaliyo mu nnimiro zaayo. Naye n'okutuusa kati ate luweero ekyewuunyisa bye bakyasinza okukaaba omusajja yabafera nadda ne mukati abantu bwe bafiira bwereere tebalina kye baafunamu kati okubasembereza olutalo tekitegeeza nti nno baafunamu baafiirwa bufiirwa. Omanyi omuntu wamala okukozesa ebiseera ebisinga obungi ng'akwerabira ate alaba abantu balala ogomoza abantu bagulina nnyo nti gwamutuusizza waali agoba musiru ayinza n'okugamba yakuyamba nakuyamba ebyo
ate munnange abeerweru bakaaba. Kale okutwala parliament mu regions nti bagitwale eggulu bagitwale mu Western Uganda bagireete wano etuule e Kampala nga bwe yagamba nti amount asobola gituuza ku Kampala road naggala enguudo tekigenda solvinga bizibu bya Kampala era emyala gijja sigala nga jjo muganda wange gyetunuulira bwe giti enguudo z'omu Kampala kubanga yali badde agitwala n'agituuza ku nguudo embi ne bagituuzaawo ku luguudo olubi abaana mwe basimbanga ebitooki netulaba oba lunaakolebwa oba enguudo zinaakolebwa. Bobi Wine naye era yali yabadde yatulabudde dda n'atugamba nti lumu ono akozesebwa General Museveni akozesebwa mu kubeera nga atembeeta ennongosereza zino zaagezako kubeera nga atembeeta era nga ekigendererwa ekikulu ekya bino byonna nti mumulowooza kyajja olesa ennyonyi yekka wabula kye baagala kwe kuleeta ekiteeso ekyokubeera nti palamenti ebeera eronda pulezidenti. Eno Nambooze yakyogeddeko nti olwo batandiikiriza mujjukire ebya Rafael Magezi minisita owa local government mujjukira bulungi nnyo. Kakati Bobi Wine bw'atyo yagambye abantu b'Emityana yabasabye nti mu kalulu 2026 abantu nga lumu n'abalala bemumanyi obulungi n'abo abaalya ssente miliyoni 5 temugezaako kubeera nga mubazza mu ofiisi mubasuulire ddala. Lumu yakakasiza n'atugamba nti ye munnange tajja kutiisibwatiisibwa statements za Bobi Wine nti newankubadde abantu babeera tebamulonze 2026 bwe yajja kusigala nga ali mu bulamu bulungi kubanga alina omulimu gwe omulungi gwe yali akola nga tebanamulonda mu 2021 ng'akola obwalooya era neyeegaana okubeera nti akolera General Museveni ekintu ekitakyasoboka muganda wange gwe kasita ogira oti n'oseerera abantu babeera bakutegedde bonna bakimanyi nti General Museveni abantu bwe bakutegeera nti n'omulinaanye bagenda kukukyawa olukyawa buli omu amudduka naye ng'ate obudde buziba kubanga baayogeranga ekintu ekyo nti waliwo abantu bangi nnyo abalya ne Museveni ekiro emisala eno mubala babulabi naye ekiro balya ne Museveni. Muganda wange okusinziira ku sisitemu eriwo abaana gye baali tabanoopu bonna tugenda kuba tubategeera era munnange bw'atyo nga yeegaana nze General Museveni simumanyi naye nga tejjukira abeera abawaana. Museveni yawaana mpuuga wano sajja kyange kimpuuga statement neyita tosobola kujejjako muganda wange era ne miliyoni 5 bino mpuuga okubyejjako ne bw'alikola atya nti kkooti ne bwerisalawo emirundi emeka abantu bo munnange bazimu kimanyi bulungi nti yazirya. Kakati omukulu ono lumu yagamba nti opposition yali badde ejjulula endowooza zaayo nezijja ku General Museveni wabula neziteeka ku ggwanga lyonna. Olaba bwe batyo batujja ku nsonga enkulu ekizibu ekikulu eky'eggwanga bwe batyo bakibajjako era wava ensonga eri muve mu byobufuzi temukola bwe muti temukola babibajjako byonna ebyo ngene babavuwaza n'ebyobusuubuzi babibagobamu omulowooza babajja mu byabufuzi byokka byebikolwa bibajja ne mu byobufuzi bibajja mu buli kimu ne mwavuwalira ddala katolo babagamba lumu agent gwe batumye obulungi ennyo okujja okusobola okubeera nga aggusa ensonga abagamba nti bannayuganda mbawa amagezi ebintu bino mwali badde endowooza mugijjulula ne mugijja ku General Museveni wabula mutunuulire eggwanga lyonna gasiya. Kakati omuntu ng'oyo yajja kugamba nti looya era be basajja babeera mu busuuti bwabwe obwo abeefuula balina omumaaki babi nnyo kubanga baluvu bakozesa olukujjukujjo ne bacangacyanga ebintu mu kkooti bwe batyo beetaka kukuba misumaali ejya ddala. Kakati era lumu ng'ayongera okubeera ng'atukakasa anti olwo beeyabyo nti ababaka bangi nnyo basapootinga bbiiru eno kubanga babadde bafiira mu kiziiro nga tebabakkiriza kubeera nga boogera era nga bakooye arroganse ya Ssennyonyi nti bagikooye arroganse ya Ssennyonyi. Era bw'atyo nga tugamba nti bano
banyiivu nnyo olwa Ssenyonyi olw'okuba nti asalawo nga tamaze kubeera ng'abeebuuzaako. Ensonda okuva mu opposition mu Parliament zaatutegeezezza nti ababaka abawagira ekiteeso kya lumu oba bbiiru eno okubeera nti no lumu agibaga, waliwo omubaka owa Entebbe Municipality Michael Kakembo Mbwatekamwa, waliwo omubaka owa Buyikwe South Dr. Lulume Bayiga, waliwo omubaka owa Ntenjeru Jimmy Lwanga, waliwo omubaka owa Bukoto South Dr. Twaha Kagabo Bakajjabo Kagabo, waliwo omubaka owa Kawempe South Kibenyo Kazibe Bashir, waliwo omubaka wa Kimanya Kabonera oyo teyeewuunyisa Dr. Abedi Bwanika, waliwo Mityana District Woman MP Joyce Baagala n'abalala. Mwe bali omwo, munda bali omwo bwe batyo. Naye Bobi Wine kigambibwa okuba nti yayise dda National Executive Committee NEC eya NUP, era nga eno esuubira okubeera nga egenda kutuula nga tutunaba kubeera nga tukomekkereza omwezi guno gwennyini era ensonda okuva sedize ezo tugamba nti NUP ezimu ku nsonga zibagenda okubeera nga bateesaako mu National Executive Committee eyo ezigenda okubeera ku agenda okubeera nga munnange bamaliriza ensonga ya Mpuuga ey'okugobwa mu office eya Deputy President owa Buganda, kubanga jjukira yali amutadde ku sport yawo nti asooka aweetereeze ku miliyoni zino 5 ziwafuna okuva eri General Museveni nga Service Award. Mpuuga n'alemerako n'agamba sigenda kuwanda savu kinanjo kyankimize. Jjukira nti kooti omusango Mpuuga gwe beewaaba mu kooti baagenda ne beewaaba era bo bennyini ate ne beewoza ne bawoza omusango era nga balina okubeera nga bagusinga kubanga be baawaaba ate ne babeera nga beba okitegeera gwe bavunaana ye yeewaabidde ate era yeewolereza. Kati kooti nga maze okubeera ng'esalawo nti byali mu mateeka kubanga mu bajeti byalimu, Parliament neeyisa bajeti ng'ebyo mwabiwulira. Mpuuga najja n'awaga ng'agamba Bobi Wine alina okubeera ng'amwetondera, njagala neetondere kwonoona erinnya lyange, okumpita omukulembeze omubbi omuli w'enguzi. Kati era ensonda zitugamba nti ensonga eno eya okwetonda kwa Bobi Wine Mpuuga kwe yasaba byonna bigenda kuba byogerwako mu NEC meeting. Waayiswa mu ffumbiro bino binaye bikakasizza nti NEC meeting gyeri naye n'atasobola kubeera ng'atubuulira date kiri wegenda okubeera ng'etuulira kubanga jjukira nti oluba okuta date nti date egenda kutuula bwe luti abasajja nga bapulaaninga banza n'okusalako ekitebe. Kale yo meeting gyeri nga tulina kubeera nga tumalako omwezi guno naye tetumanyi ddi lunaku ki olw'ebyokwerinda.